Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Okusookera ddala mbagaliza Christmas ennungi wamu n'omwaka ogujja 2021. Kati olunaku olwaleero mu mwenna abaana abawala abakyala mbaleetedde ebigendo bayamba ku nsonga yammwe ey'okwefunza ey'okwekolako saaviisi wansi. Baleetedde ebigendo bayamba okwefunza mu bwangu. Baleetedde ebigendo bayamba okwefunza wamu n'okutta obuwuka. Nga bw'olaba kayitibwa kamuko weewumbeko. Gendozo ako kamanyi bulungi nnyo kayitibwa muko weewumbeko. Nkugambye mbaleetedde ebyo ebigendo bayamba okwefunza mu bwangu ate nga birungi. Ate naye ekirala bigenda kuba bibayamba okutta obuwuka wansi eyo naddala baleetera infection ezo. Kusookera ddala tulabye kamuko weewumbeko ne tulaba ezo bazita gloves ndowooza zo muzitegeera bulungi nagezaako zibalaga eyo wansi ziyitibwa gloves ezo muzitegeera bulungi nnyo. Bagambye bino bigenda bayamba okwefunza mu bwangu nga bwe tugenda mu nnaku enkulu. Baleetedde kano akali special nnyo oba buyitibwa muko weewumbeko butegeera bulungi nnyo. Olina okufuna otukoola twa muko weewumbeko nga buweererako ddala okitegeera. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ebyo biyitibwa ebinyeebwa. Ebyo nga bwe biyitibwa ebinyeebwa. Ebinyeebwa ebyo amazzi g'ebinyeebwa malungi nnyo ago. Gazzaamu amazzi mubiri gwaffe, mubiri gyammwe mu abakyala naddala n'abaami. Naffe tusobola tugezaako binywa biba bisobola okutuyamba. Naye kati bino byenkola by'abakyala, abaana abawala abakyala njala mwekoleko saaviisi lulungi nnyo mu bwangu obw'ekitalo naddala ensonga eyo y'okwefunza n'okutta obuwuka. Kati amazzi agava mu binyeebwa ago malungi nnyo nga bifumbiddwako bulungi. Woganaaba wansi gatta obuwuka bulungi nnyo. Gatta obuwuka bulungi nnyo. Kati ngenda kulaga teeka amazzi ku sigiri. Nze nga fumbidde ku sigiri. Teeka mu kaseffuliya bulungi nnyo nga bw'olaba bwenkoze oteeke ku sigiri. Amazzi ago gabe nga gatandiikiriza okutokota. Tandika okussaamu ebintu ebyo byenkulaze byonna wamu tubifumbire wamu nga bw'olaba biri ebinyeebwa. Teekamu muko weewumbeko obukoola oteekemu ne gloves ezo nazo ziyiwe mu kisinziira bungi bw'olina. Kwegamba kisinziira kipimo ky'ebyo ebintu by'ofunye ebinyeebwa gloves wamu n'obwo obukoola bwe bayita bumuko weewumbeko. Kati wamala obiteekamu bulungi bikkako bitokote. Okitegeera bikkako bulungi bitokote bulungi nnyo. Obimala okutokota byonna jjukira obigasse wamu. Obimala okutokota bulungi nnyo ezo gloves ezo ziyitibwa gloves. Nkugambye kisinziira obungi bw'ofumbye. Ekyetaaga n'opima n'olaba nti enfumbye ekipimo bwe kiti yakikozesaako ennaku 3 oba ennaku 4. Okitegeera. Kati womala obiteekamu bulungi nnyo mu seffuliya ku kyoto bikkako bulungi nga bw'olaba bwembiseeko. Bitokote bulungi nnyo. Kati obimala okutokota bulungi obipimira n'olaba nti kati kituufu bisaana kujjako biyidde. Obiraba ndowooza bitokote bulungi nnyo. Obimala okutokota funa akantu konna kabaketi akaki oteeka akasengejja bulungi nnyo osengejja ebintu ebyo twagala mu mazzi ago. Kati amazzi ago omala ogasengejja bulungi nnyo nga gawoze bulungi nga gawoze. Njagala ofune otoleko mpolampola. Funa wogasengejjera nga walungi otandika okugenda ng'otoolako matonotono mpolampola nga bw'onaaba wansi. Nkusaba oganaabe nga w'ogayingiza munda. Gagenda kuyamba okwefunza. Ekirala gagenda kuyamba okutta obuwuka wansi eyo. Kuba mulimu ebinyeebwa amazzi g'ebinyeebwa malungi nnyo gatta obuwuka. Ekyo ky'olina okumanya. Kulaba ndowooza ogalaba. Ofuna bulungi n'ogasengejja bulungi nnyo n'otandika okubeera ng'otoolako mpolampola nga bw'oteeka mu bbaafu ku makya n'onaabako ku makya wansi n'otawaaza ne mu ttuntu n'otawaazaako n'ekawungeezi bw'otyo genda ng'okikola. Kigenda kuyamba okwefunza mu bwangu. Amazzi g'olaba ago ganaabe wansi. Kugambye ganaabe ng'ogasonsekayo kigenda kuyamba. Ogalaba ndowooza njagala oganaabe wansi bulungi nnyo. Kagenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo. Ogenda kufunda mu bwangu obw'ekitalo bulungi nnyo.
ate nga wejjanjaba okusiibwa okwo obuwuka obwo obusinga basumbuwa wansi eyo. Amazzi g'ebinyeebwa ago malungi nnyo, gayamba nnyo okutta obuwuka obwo ng'oganabye wansi. Tugaseemu obirabye bulungi nnyo gloves muko weewumbeko n'ebinyeebwa. WhatsApp namba kweri bulungi nnyo. Bw'oba totegedde basobola okwongera okukutereeza oba ne kunnyonnyola. WhatsApp namba eri 07777 87 34 01. Yeyo WhatsApp namba. Ne Facebook kweri eyitibwa Charity page, gigendeko liking page. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagaliza Christmas ennungi, Christmas ey'essanyu. Baagaliza Christmas ey'essanyu wamu n'omwaka omulungi mugaggawale. Kwegamba gwe wenna alina kye weetaaga mu bulamu bwo, Mukama Katonda akikuwe omwaka ogujja 2021. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.